eno yetandise okuva mu kazi wudo saagala gisubwa ate nate gwe netandise negenda maaso Sevi Studio 22 Audio Visual East Africa promote your talent Muteku International Film Production banaffe bakutusizaako n'enamba bagitaddeko Mutebi Ronda Rudi Filimo saagala subwa abazannyi bo baabano okiriya Ronda Rudi tugenda maaso atunudenga engulube zaamu mwogezi tutandika butandisa kyali gyoli yangwako saagala bakunyumirize bunyumiriza Filipo omwana w'abandi erizo limulinga tulekonedde mu katogo gwe Sekyewa Gonzaga a movie to watch Mugisha Isma Ponso filimu eno ekyali itandikwa Mutebi Ronda Rudi omumu okumanya okubanga gwadda saidi kono ekyali itandikwa Kide East Lewo yakadiye ekyali itandikwa sagala gisubwe sagala bakunyumirize Pilo ye Kooki ye filimu etandise sagala swe mwanya Steven noundi azikabana ne yagenda maaso n'okola kuwandika story Mutebi Ronda Rudi n'agiteeka ku lupapula ekyali itandikwa Kide East Lewo Lone Power bagenda maaso n'okukwata ku bya kamera Naluyange Farida n'anoonya ebifo Mukabwe Frederick ne munaawo Sekyewa Gonzaga Enle n'akola ku byentambula Nagenda Amina Breria Mukabwe Frederick okiriya Ronda Rudi yali director wa filimu etandise Mutebi Ronda Rudi ye producer wa filimu nzarwa ye bo bakitegedde tugenda basera nga tandika butandisi saagala kendo gisubwa ate nate Pilo ye Kooki nedda nalongo osusse bannange naye banaye saalongo nedda omukazi we nedda mutuufu munono nagamba mutuufu Justice ogire longolengi n'oganda ndongolengi nzikoze zonna okuva luli naye mukazi gwe aba kigwa atatereera bambi naawe nedda ndeka ondabako ebikoli okunsike nga nsika njako ebikugai nagenda eri namuyitirira mwagala okugira walwala kasagaze nedda kikye nafumbira mazima ddala muno n'omugamba mutuufu akutereeze mu mikolo n'agaana emikolo gitereeza n'osigala nga yenna oli awo olinga mukolo gwa niigiina kyokka ataaga agutambule ekyali itandikwa tugenda maaso bagiise Pilo ye Kooki kati nga tumaze okuvayo gyetutandikidde twaddako ku bagezi b'oku kitundu okiriya Ronda Rudi oligino n'emuzi Mutebi Ronda Rudi oligino n'emuzi bw'obanga okubeera nga mukedde ku nkya abandigenza okukola ne mutandika okubalira mu bizinensi z'abannammwe nga tumala obavaako tuddako eno nosano gwe twatandise naye Muzeyi Kasawuli Sarongo mulamba bamiyita Mugisha Isma Ponso omuti naguba wa neba nete muli serious namba wa muti nembagamba omuti muguteme mwagala kunzisa bwavu temukimayinde obwave ennaku zino bwatabuka bamuyita Kide East Lewo oligero nemuzinage bazanyi mwene etandika kiki namugamba omanye ebyana ebintu eka bindi bubi bizibu ate kiki omukazi okugamba mukazi mbanvaayo ankwata mukazi oba yalwala kasagazi simanya omukazi ekiro kino kituukirira naye muneyi ku makya n'afuukira olumbi leka naawe ate kugira oseka omukazi yange simanyi longolengi tomanyi longolengi ku myaka gyo gwe naye twalawuliriza kitwale buloka kyogamba ekimuli kyakummeeza kati omukazi yamugamba mbu kimuli kyakummeeza tekiwunya nakawoowo okuvuga longoluutu kati mubeeramu abagezi abategeera ebigambo ono omwami yale banobeza ddala ebe bayise bubi nnyo sebwata amanye empozi z'abakazi era amanyi bwakikiitanya abakazi ekyo kibayisa bubi bw'okwata ku mukazi vuga longoluutu tagamba longolengi ategeeza longoluutu era abakazi kibano byenkya n'eggulo kyobola abakazi abanyweredde nga bamaama Nikolo baba ku longoluutu kyekibafumbisa mu nju ne babeeramu nga tebanoba agezaako mubuulira omukazi kyeyadde ayagala kyamulemye tuukiriza kati mutekase bwato mukwano gwe agezaako muliramu Saalongo Kasawuli sawa nnya baba ne ddiiru yadde ageze maaso n'omuleetera ddiiru y'omuti yamugamba ddiiru nagigira dda temugenda maaso nakugjawo ddiiru ekyali ntandikwa bagiise Pilo ye Kooki esooka ojje mwana owayi sooka ojje nsooka enkulabe mwana Fred mwana Fred weebuzaabuza kiki naawe ompitira ki ekikulu baba baki naawe kaakati Peter Kalebule mukwano gwa Fred amujja mu dduuka Fred wa laibulale bano ababukuba mu kopi amuzza ebbali kumbe babadde babaza emizindalo gya Fred ayina bakyaliibe baabano okiriya Ronda Rudi oligeno n'emuze omuyaye bamuzza ebbali oli abeeko kyamuliramu kumbe bamubaze
nga tebabapukana mizindalo gy'abandi. Obubbi buli ku kyalo, obubbi is in progress. Nagamba nze mbatanja zireeta zitugenda okutetenkanya. Kumba amuze mu story zitaliyo kansooka ezigala library. Kuba ndisireseewo muntu agenda okudda. Mari yange erazeewa. Gwe yali anyumya naye kumba amuyise manju. Mari yange erazeewa. Mizindalo gyange kirazeewa. Owaye Peter Kalebule agenda otuuka nga Peter Kalebule taliiwo. Mizindalo gyange ani agitutte? Ani atutte emizindalo gyange? Kanzigalewo sira lwaki kino kigenda maaso n'okuntuukako Peter Kalebule bw'aba yanzibye agenda kumendegera. Kati Peter Kalebule njagala kakasenzize tebanziba. Emmese zasemba okumanya kato ogenda kumendegera. Bwe emmese zasembayo okumumanya kato yazitega akatwa. Kati Peter Kalebule amuguddeko. Ekyali ntandiko eno mpira y'ekooki. Okimanyi nti omusajja wange takyafiirako ddala. Kati Naalongo omunnange omusajja ne mumali yaleeta alipoota nga bw'omanyi munne eby'ekintu ekikulu mu naddala eby'obufumbo tebisaana genda maaso na kusaagiramu. Bwe bigana ati si ogendako mu bakulu n'obabuuzaako. Abirira bulungi. Embeera mu mwami gy'akuyisaamu. Mukazi wattu kyendiko ndi ku lubabu omusajja gw'okwatako n'akusindika eri ng'ekitagasa. Kirabika munne ndi kimuli ekitawunya kawo manye ebimuli ebitawunya kawo abasajja tebabifaako baagala nnyo eby'obuwoowo. Beefuula ne mmanya oba kyekyanfu. Kaakati n'agenda maaso n'amutegeeza abasajja b'ennaku zino bazibu. Atuuka ekiseera akuzaddemu abaana bakuzaalamu ababiri abasatu oba n'omukisa ng'akyakwetaaga. Omukazi yeeyiiya mwanange. Twatuliraawo nze n'omusawo wange ow'ekooki yagenda maaso n'okunkolera ku byange munnange teri kimuleme ekibanja kyange juzi baali bakitwala. Omusawo w'ekooki yagenda maaso n'okunyamba munne wandimbulidde nange ne ŋŋendewo osanga ananyamba n'ebyabasawo nga sibimanyi. Jawo nga yakuloga. Kati ompadde magezi ki? Kati agezaako okwongeramuwa amagezi mukazi wattu agabuuza. Olunaku gye nkutwale. Amugamba ojja funa olunaku nze gye nkutwala ew'omusawo oyo tewali kimulema. Kale munne ate munne naakola ki? Musajja n'obeera omutuufu ng'olinga asula n'omugogo ku buliri. Omukwateko yeekyantabula byetyantabuzi. Nagenda nasiraana. Kati okomawo ewa mwana mulenzi Peter Kalebule. Bamuyita Mutebi Ronald. Abamu bamuyita Inspector Kasaasi. Ali wano alina abagezi. Lutuule. Okiriya Ronald akolezanga lutuule. Babeera mu kupanga genda maaso na kujoonyesa kyalo. Okuwasa kibi. Nabagamba temuwasa kati obufumbo butandise obbaleega gwe ani yagambye okuwasa kiba kikyamu. Oli musirusiru. Kyogamba bw'onoova ku bakazi onodda ku kinganzira kumva oli kamuleke n'omuleka. Kati onagamba egato ze yasembayo okubba mbu ebiri gyaweddewo. Babeera mu kubba buli kaseera zino sigiri ezibula ez'abantu ku miriraano bidomola. Kati baagala banoonye engeri gye basitukira mu kinene ono mu master plan. Amangu. Twagala ekintu kye tunaatunda amangu ekiri ku maketi. Ekintu ekyanguwa okuvaawo tuleme kubba bintu binaatukaluubiriza. Ekintu kinaalaliza. Bamuyita mwana mulenzi Peter Kalebule. Eri emanga. Waliwo omuntu gw'otunuulira n'otabuuza mbu oyo Zubi. Olaba bulabi maaso engeri gy'agamogola n'omanya nti osikala nkyo. Naye nammwe kati tuba twemme gundi. Leka naye sinza kubba mpunu nga bawulira mutwabye simanyi Sekabege. Oli musirusiru otegera bulungi. Kyogamba Sekabege tebazigula oli musiru ali gatazisala olutegera bulungi. Atabba ku nsi kuno. Waliwo omuntu gw'otunuulira nga bagenda kubba Sekabege naye ng'atunulanga yo. Twetaaga ekintu. Ono yali agamba mbu tebagenda kubba Sekabege twetaaga ekintu ekinaavaamu ssente. Gw'omanyi Sekabege engeri ennyama yayo gy'etunda. Gw'omanyi abagula pooko gw'omanyi beezimbiza embuto nga baagala okola embuto. Kayinza ovaamu abiri oba ku asatu awe ssente. Baagala kuteteekanya babbi ekyalo kimalawo obumazi. Ono agamba eri wansi okumuliraano. Baalabye yaleese bu Sekabege ebbanga ddene abadde abulunda busobola ovaamu asatu oba abiri. Kubeera mukubo nga ndabiriza. Kati bulaba omubeereko wali. Agiteeke mu kakutiya. Kati mbona agenda kubeera kubo ng'akenga. Kyokka eno. Ono yamanyiwa bamukaaba gwe baagala okuteekayo bamukaaba yagaana. Gwe lwaki togendayo mu kiyumba nze neesigala nga ningiriza. Gwatukettedde ddiru kati nze kengende mu kiyumba mwe mugende eri nsooke ndabe. Bakubirawo ddiru tebalinda budde kukya oba kuziba. Ddiru eba erina otambulirawo musululu moja. Bagiyise piro y'ekooki firimu eno gy'otandise ekitundu ekisoose. Kali mukazi wattu gwe baalagira eriyo omusawo yajja wuliriza tunoolera.
Ovaawa. Mukadde bandagiriddeko wano nti no embambulizo omusawo omukooki. Omukooki? Ennyabo. Ate ffenna wano tuli bakooki ate ogamba nti wali awalala. Jjajja Nanta. Ali. Olaba nnyindo n'otabuuza mbu oyo mukooki. No gwammanyi owaawo. Wano bamuyita Muwanga Ndege naye nga mukooki. Amalabika yono wenzize ndi kati oyagala kutwala. Kansooka enjaso enku nga bw'omanyi naye. Kasi ngenda naawe yatugende. Kati omukadde n'asalawo amutwale. Baasi. Bamulagiridde omusawo ayinza okuteeka bbaawe mu muudu omwami eka muudu zaafa obusuwa bwazibikira omukyala agezaako bugolokosa obusuwa bwongera kuzibikira. Kati bamulagiridde omusawo omukooki azibukula obusuwa bw'abaami omwami ne waba yeetenda atya. Azibukuka obusuwa. Tugenda maaso bagiise piro y'ekkooki ekitundu ekisoose. Wano tomala gayitawo nga tebakunaazizza. Era ng'atandika omuweereza bajjajja basooka bamulabamu ensonga. Genda naye awo tebaleekaanirawo munnange ogenda mpola mpola jjajja muwange ebiseera ebisinga tayagala muleekaanya ne jjajja Kayizi. Wuuyo namukadde omugongo gwonna gumulinga omutego. Tugenda maaso era nga ntandike kumba abali ku pulaani y'okubba bannange. Balengera Ssekabegeza neeyibba omanyi kabirizi z'abandi. Olengera eyo gye mbadde nkugamba eyo. Ate era giyita byanfuna. Kati oyagala ngendere lwaki musembedde ekwali anti gwagambye ogenda gwa mu kiyumba. Leka nawe lwaki mwogera nnyo ayinza okuwulira kati kikulemesa ogenda. Genda tutaliyo amanyi naawe gyagenda agenda amayirungi eri. Ali mu kufukirira tugende tugibbe. Soka olire amanyi bwe mutwe mugenda maaso n'okubanga mutabuka. Watuuse ku byengabana. Ne mutandika okufunya emigongo ne mukyankalinamu. Saagala kucyankalanira mu bintu. Gwe dda wano naawe dda wali. Superstar mukubba bamuyita Okiriya Ronald Origino Nemzi. Akwereza nga lutuule ng'asooba lutuule mubbi. Kati ate na booli. Kati yayigiriza lutuule obubbi. Ye Peter Kalebule. Lutuule ng'alumba ekyumba ky'abandi. Misana ttuku. Mugamba mbwe ennaku eri mu ndongo naye ennaku eri mu bubbi. Wootuukira okubba Ssekabege n'osoobanga kapa. Omanye embeera ekunyigiriza. Okuva Kagera akakyala mpaka Kabiri akasembayo. Mugiraawo aneekangiriza be. Tamanyi na kwogera byama. Ayitera nnyo bizibira. Ng'agenda maaso awalapa. Soko lindeko. Peter Kalebule ye mugezi wa wano ye Master Blaster. Master Blaster w'ababbi. Master Planner. Geta akwate. Kati no kyusa mwawogere yingire bulungi nnyo kati ate ezo kinganyumiza bunyumizooza gwe gusoose. Yitana mbwangu owejjanga abika. Yitambwangu owejjanga abika. Gwe bagambye alabiriza wano omusajja ataddirawo mbw ali mu kufukirira mayirungi yangu wandu. Ate ebintu bikusobera abe balina olukisakisa teyakaaba nnyo ng'egwa mukana ng'egwa mu kutiya egudde mu jjoba babba misana ttuku ndaba lutuule. Musajja mukulu alina n'abaana oyo gw'olaba. Paka wansi. Kiwedde. Gwe bagambye okulabiriza ali wano ku bulinzi. Tumaye tugiteeke mu jaketi soko gira. Ate jaketi ejyamu nawe oli musiru. Kanjikwatire wano. Abadde alingize ayina gikwata. Mwangwe ne mu musajja ayinza ova mayirungi n'atusangira awo. Muli basirusiru mwangwe. Babbi babba misana. Babbye Ssekabege k'abandi. Babbye Ssekabege. Babbye empunu. Okoma weeno eyazze okulaba omusawo w'ekkooki. Omusawo omukooki bagamba talemwa. Waliwo obuzibu nnyabo. Naye obadde bandagiriddeko wano nti ewa jjajja muva kkooki. Kati ng'abuuza jjajja muva kkooki. Yasangawo bano bawulira abakongozi. Jjajja omukooki waali obadde olina kizibu kindi munnange. Waali nsooke munyonyole jantugende eno. Yasangawo mwana muwala namitala be bakongozi. Atunulanga ngege. Nga bajja jjajja munnange bweza bwa mukasa nti bweza. Azze kugenda maaso nakweyiya kuba bamugamba omukazi muneetabererawo yeeyiya abasajja ennaku zino beemagazza. Ojja kuddawo ng'alina enva endala ebbali gwolooze mbu gwe enva wekka kumbe wagagadda. Tokyayagala kubaako kyamanya. Kataze yeetereeze. Bw'abanga omwami yafa obusowa ono omwami omusawo ow'ekkooki
bamukakasa tazibukudde busuwa bw'abaami butooke bye bigwa. Tuula wano. Tuula wano. Ayogera lulimi lwabwe olw'abakooki. Bamuyita Filipo omwana w'abandi. Original names ng'ogaana kulaba eno. Piro ye kooki. Kikinga otya? Kiki otiira ki? Azze kulogamu. Yasanga jjajja Mandwa yaliko. Nga bajjajja bali abakola tebannalinnya. Sokoterere. Obadde olina nsonga kyegenda maaso n'okuleetera obuzibu. Ayina engeri gy'ayogera nga tatereeza Luganda jjajja ono. Naye nga bagamba ava kooki. Ebizibu nga bingi. Ebizibu watomera ebizibu. Jjajja era ebizibu bye. Jjajja muneera ebizibu bye bindeese munnange. Nkiraba wano oyinza obutawona n'okuwona. Olengera ebizibu by'olina byonna bisaasaana busaasaanyi. Ebizibu bisaasaana busaasaanyi. Ono bamwekakasa bw'agamba nti ekizibu kisaasaanya oba kirannamye. Kkiriza bukkiriza. Ndagaye bamuyita Filipo omwana w'abandi. Tumulabe mu nnyingi. Filipo. Tampa. Ogenda Jjajja Sempa. tawa. Akirabye bulala. Jjajja omusajja wange tajja kukkiriza kujja wano. Kati yamubuuza lwaki buno bugenze maaso n'okubanga bwekola bubiri. Balina kujja babiri. Mwana muwala agamba omusajja tagenda sobola kujja sina mwana muwala ono. Kuba Naalongo munne yava mu buwala. Azze kuloga mwami Naalongo mulamba. Agenda kuwa eddagala lye bayita mugonza. Omutere mu byokulya. Ajja kukkiriza. Bagenda muwa mugonza. Omwami asobole okujja. Mugonzo litwala n'oliteeka mu ggi. Olaba mukazi keera ku nkya kusindogoma amagi omukazi amagi yagajja wanga nanzisa amagi. Kumbe bamuwadde akadagala. Ng'olina ogonda ogende ewa jjajja. Weekanga otuuse wekka. Ono jjajja yali tazannya. Jjajja bandayenga lingi nnyo. Mpima doozi. Genda kumpima edoozi tenawera. Buyize bubiri. Kati ogenda olengerera bwe yayiwawo. Mulina kuyita babiri. Ne mwongera ne bulaga ni buzze bubiri. Kyongera okukkaatiriza ne balina kujja babiri. Okitegedde? Bw'ojja bw'omu ojja kukitegere kibisa omulamba ebigere. Jjajja sola kujja bw'omu. Kogambye tujja ababiri kangende ndabe mugonza kyanaakola. Firimu eno ekyali ntandikwa era nga mukulaba okwangusa nga leka eno ogisubwa busubwa. Bagiise Piro ye kooki. Tokkiriza kunyumiriza bunyumiriza. Inspector Kasaasi mwana mulenzi Mutebi Ronald. Abazanyi bongo okiriya Ronald. Buli emmere. Mustafa Sekweyama. Bonna muno. Gaamugamba eddagala naye twala liteeke mu byokulya. Toliteeka mu caayi, liteeke mu byakulya. Bono liteeka mu caayi, tomendegera ng'okomyewo. Jjajja sijja kukola nsobi. Ayina ogenda kubadde ki? Oyitegedde ne bagambye okuteeka mu caayi. Ayimuwadde eri ebyokulya ne byakakaawa toyina genda maaso naddikwata bulala. Terikola nsobi. Tokuba abakulu mabega naawe obadde ki? Galivansi olina kuba kyennyuma. Baasi okudda eri nannyini Ssekabege. Sooka olindeko byafuna yalazeewo. Byafuna wange akutte wayabotodde. Kati agenda okubuuza ono omulala. Yali abatuma amannya agenda obuuza ono omulanga byaki bannange nembaze ddala abantu baakuna abatalina busaasizi. Omuntu agenda sasula ata fiizi z'abaana byafuna agenze. Byafuna abaye bamubye misana. Oyo bamuyita Kidde Eastlewo naye muzanyi wa nkizo nnyo. Nga tumaze okuvaayo. Owoli gubabidde Ssekabege anoonyeza byanfuna nga tamulaba. Tukomeyo wa Naalongo. Bamuwa akadagala nga newe batogenze kale maaso nakubeera nga ofuna kyakulya waliwo akacyayi kamugonza. Okayiwa ku cyayi. Bwe kiba kisobose ng'ofunye ekwegamba ez'eggi nakyo kikola naye nga ejja kiri nga bw'omanyi ni muno ekino kyalo. Omukyala teyinaamu kaseene ng'afuna ekicyayi. Baana abadde matofaali oba siyo yajja. Saalongo. Saalongo bana ekyayi wuno alina mukola kyokka tovaayo. Simanyi bagiridde matafaali toveeyo. Andi wano kumpi mbadde wano mu Bumuli. Saalongo yali mukubi w'amatafaali mulungi. Ategeera emirimu gy'abaseeru. Mukwano.
obadde simanyi ndi oli wano taaga kunoga zi olengera mwanyi zonna zizino zitandise okwengera zeetaaga kunoga abaana bano badda muzanyo bagamba bakikiitanye ate omusajja naye ate ono omusajja najja agenda maaso n'akola eri yokka n'atakola eno gye namugamba ebintu ebyo bisaagalira ddala lusuku namugamba ayite eri mu lusuku wenyininyini ali mabbali kati oyo n'ogamba sente ze alya zaaki tofayo mukwano bijja kutereera naye kaakyayi kyogamba obadde wangiridde eddagama nti ate munnayiwe sikigiraani akikoonamu awo manyi ebintu byenjagala mukadde akatuufu mukyala gwe omukyala abakazi bazibu olaba mukazi kukanulira maaso ng'onywa nga yeetanywa kumba abala ayinako yatadde mu kyayi tewaliko akunywerako abuuzaako okunywerako naye anti kakyayi nago ekankalunge okanywa okafiiringe bufiirinzi munnaaye tobuuza ntula bugenyi ate n'ebyokulya ebiriwo by'abaana kyoganze siri mwana abaana bokka balya ku byokulya by'okukyayi ate munnaaye manyi naffe twali bwe tutyo byakulya byabanga byabato kati ate abakulu nga tukondawo ndobo ng'agere maaso ne kakyayi mukwano kakyayi kaliro bannange oba akataddeko kajaajaki bane mbadde simenti kanaakuwoomera kakuwoomedde nti kati ate obuuza entula obugenyi nga babiganye ababbye sekabegge bakyabonaabona naye oyangu okubire kaliika yaye simu ya kaliika togirina kubira kalikoyo kaliika agulirawo tamanyi jjajja aliga aliga amanyi zitema naye kaliika agulirawo nga bakwata essimu ya kaliika babbi kaliika muliriza jangu tulinawo ddiiro oyo olinawo sente emirimu gyo gyokola jangu otusange wano nga kukakalina waliwo bamuyita okiriya ronald leta naawe leka tumanyi kwogera amakaliika diri weri tugina eri mu kutiya yanguwa tetwagala olwewo twagala mitwalo 3 ate tojja n'emitwalo 2 wano leeta mangu diri tugikutule bwangu balina akamiro be babbingaki be baagala esente ez'amangu be bambala empale ez'amudebedde papa paulu papa firimu etandika butandisi piro y'ekkooki lwaki bagiyise piro y'ekkooki etandika butandisi akyali gy'oli yanguwako ate nga nagamba ni matundiro wonna ojja kuba ng'ozifuna era terwalwa ziba teziri busanga omukyala asonze n'omwami kitegeeza mugonza yakola omwami yamala n'agonda jjajja amugamba ajja kugonda omuleete sooke mukikiitanye naawe ontegeere era batuukira wa jjajja nga bamulamusa nange tebyawedde badde baŋŋambye okomewo ate ono oyo balo munnange nga kinyirira kirungi kibbaakyo abakadde obawulira munne nange jjajja byansobeddewo bikusobedde nga nze omanyi munne naffe lwakutula bakuseenya nviiri maama twali mata kanzi gye mbatwali naye omugongo ate n'ekirala wano wayise gy'omulina okuyita ate nagamba nti tebamala gayitawo nga tebanaabye oteeka osooka okunaaba ku bigere teri kunyiriza bajjajja bigere ajja abaleeta namukadde osooka yali miryango eno jjajja gyakolera emmanju nga we naggaye nti basooka kunaaba bigere baguyita mulamula guno gwobayita omulamula gusooka kulamula nga tonnasala kudda wa jjajja we kooki toyina twalayo bigere biwunya balina okunaaza abajjajja balyoke basiime then osalewo tomala gasalaasala nono muzukulu wo obulenzi ono yebbawo oli muzukulu wo temuweebuuza owulira abakadde azeeko bagende bamala ebizibu owulira abakadde esijja kubawerekera bannange temuleekaanirayo owulira abakadde bamanye emizizo bategeera ennono muluvaawo nga muzanyisa bintu ng'amala banaazaako balumba kaakati ab'emmaali emmaali tebannagitunda bakyabonaabona nayo naye mwana ezitowa nadde enjinyoma naye kyenkola baasi kaakati kaliika yazigula enzibe
aliga bamuganye tatera kusasulira waliga agalanye ebyamabanja Jako diru nganfu. mundeetera diiru enfu bannange nenezaalira emitawaano zene sente kati yabamanyi Endera mugenda zisanga ku butcher. bwe kibeera nga kibadde kyasatu kibadde bamuguza ne wabawako etaano n'abagamba yajja zisanga ku butcher nereka naawe bulijjo otuwa kashi tolina gy'ogitwala naawe ng'otuwadde etaano ende yamujja zikima akawungezi ku butcher kansooke ntwalede ntujjabira engeri kinini byakupapa kumbe yababala kaliika naye mugezi n'amanya kati bano kabadde bapapa kunkana nage bamuyise Filipo omwana w'abandi bajjajja bawalampa n'emmindi ne zeekasuka Ine empaka. kati okudda eno n'omwami bamugamba ayina empaka olina empaka tuyagala kola mukazi byagamba okimanyi oyina empaka jjajja agezaako mukebera jjajja ayogeranga batono Abalongo. okimanyi nti no abalongo obalina tobalina obalina sokolinde ku jjajja kikyayogera kino kindaga nti oyina abalongo waliwo avunula Mulala Kampala. omu ali Masaka omulala ali Kampala lwaki bayawukana abalongo tebawukana Filipo omwana w'abandi jjajja onontiisa empewo za maama wo ez'ekika kyo manya nagamba eza maama wo empewo zo zasaasaana olusaasaana tiziri wamu Zasasana. onannyonnyola n'addamu n'akebera okitegeddeko nti ezikwatagana zeetaaga kugattaganya empewo zaagenda maaso n'okukyankalana Omulabi. omulozire Agenda ku. omulozire Nyine embuzi ya Rujumba. Ayagala embuzi eya. Ya Rujumba yenki. Ojja gitegeera. tamanyi mbuzi ya Lujumba Ayagala enkoko ey'ebbala erimu. owulira abasawo be basaba Kitomuliro mu rutoki. onoonya enkoko ey'ebbala erimu n'ogaana enkoko eno kiki Tooke nga lye lisoose mu lusuku. owulira abasawo ettooke erisoose mu lusuku kiyinza okuba nno kyangu naye yinza okugaaga wetekanawo oluva akateegadangangako ne weebuuza nze atasula nakuwo n'amanya nti aba tekalyanga bintu oba kaabirya Oba tubazimbize essabo. kati ayagala omwami ono empewo z'engeri gye zasaasaana bazizimbire saba ewuwe Ina sente. jjajja nga sirina ssente bannange ssente ennaku zino ssente yakakyo kano nga yakukwatirira jjajja naye mwami bannaye toyogera bwotyo luleka tutireera omusajja atukoleko Bakunyamba. jjajja nsaba kunyamba okireete mu nkola endala essabo sijja disobola dizimba kasita ogaanayo alina solution ez'enjawulo jjajja n'asooka anywamu jjajja we kooki n'asooka akotomera asooka alabe bajjajja bagamba ki tugenda maaso bagiise piro y'ekooki n'atandika otunulanga akawulula atandise otunulanga akawulula ayagala yeetegereze bamuyita Filipo omwana w'abandi oligero ne muzina agambye Agenda kuwo. agenda muwa eddagala omubazi omuti ogwo Togeza n'okola ng'ensobi n'oweebaka. omuti guno agenda guteeka mu piro naye biba bikwataganye ne piro tagezanga neyeebaka nga tajegenze maaso najje ezizika Omukazi wajja. era singa abeerawo omuntu omulala alina akwata ku piro eyo nga yagiri mu nta omukazi ajja kufa n'ab'ekika kyabalala weka ne bafa akyamuwa obukwakuzi Eyo piro tekwatibwanga mulala yenna. Tegeza. piro tekwatibwako muntu mulala yenna teweebaka nga togyezizise Ekyo kikakyo. era bano boolaba batandise okukugaana ekyo kikakyo kasita olaba nga bazemu okusaasaana omanya mbiri go bannange ebintu byabasawo nze byannemaga walaayi bannange jjajja yaliko kayizi n'agenda jjajja zinyomera ayagala kujja jjajja myongo badde nkulenga zinyomyera omuzukulu ono ogenda omukoleko mu nsonga zonna zeetaaga okumukolako saagala akola ensobi yonna piro njagala gyezizike mu obugagga era taagala kugenda maaso nakuleeta muzannyo
njagala mubazi agenda gukole nga embadde ngenze maaso n'okugulunga. N'agenda maaso n'akookinga jjajja simwangu. Ne bamuweerawo bali bajjajja bagabirawo. Yali musajja otagenda musaba omukazi eyamuleese. Atandise okutunula ng'obumooli. Kawo mukono. Bamugaateekawo engalo atidde akankana. Kankana ki? Ne bamukwasa kyakwaka ayina dditeeka mu ppiro. Alo. Jajja n'akyekengamuuko. N'abalagira okugenda. Mugende.